era weewava olutalo olulaga nti akasajja kalabika kaagala buyinza, kaagala kintu ky'omwana. Ekintu ky'omwana nakivaamu entandika ekyabakulu tulembe kitambula. Omwana wa Buganda oyo musaasira ensonga lwaki simunyiigira, simanyi oba amagamaga ategeera ebimwetoolodde, ebimwetoolodde n'abamwetoolodde tulabe gyali, naye tumusabira. Tosobola kutambula ng'oyagala kutta nsolo ey'amaanyi ng'ogenda ogikubira nduulu. Bw'ona owemula Museveni anaava mu State House tomuwemudde nnyo, temuwemula nsi. Kambagambe nange maaso gammwe ng'omukulembeze wammwe siri Katonda, ndi mukulembeze wa bannange. Buli lunaku nkeera okusalirawo mmwe na bano, nkola okusalawo kwa mirundi 10 naye ng'emirundi 10 ndi mukyamu, emirundi 9 nga ndi mutuufu. Mbeera mukwagwa. Obukulembeze bubeeramu okuwuliziganya n'okutegeera obukulu bwabwo. Ne sisalawo nga Katonda, nsalawo ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa eri bannaye. Ekyo kyenkola ne ttiimu ne DF. Era mbasaba abanaffe erina gye bali eyo, abato n'abakulu, mubawulirize. N'oyo atugamba nti atulinako ensonga, mumuwulirize oba ddala ng'ensonga yasimba oba ensonga yafubitizi yange, nsonga yakwekwasa kulemwa kukola kituufu. Obudde nga butuuse, tulowooze ku nsonga esinga obunene. Parliament gye ngenda okudda emyaka 5, sigenda kugenda kuwamma byakukola nti noonya binoonye. Ebyokukola DF kyekibiina kyokka ekigenda mu Parliament nga kyasaawodde olukangaga ku ebyo ekigenda okukola mu Parliament emyaka 5 egiddako. Emyaka 3 egiyise natuuza opposition mu Parliament yonna, buli muntu yajja ne mbagamba Kateke twakutte, twava mu kalulu akawedde ne tukavaamu Buggo, twassaamu amaanyi mangi nnyo. Twayita wano e Masaka n'Ekyagulanyi nga weewuunya imaani erinnye mu baana ba Nambi, nange ne nzikiriza nti weewaawo nkulembedde bannange mu Parliament ne mbagamba obulabe we buli mmanyiiwo, tugende twerwaneko. Abantu abaatuwerekera, abantu abagubira tiyagaasi n'ekibooko n'amasasi gye bali, tugende tubagambe batuwerekere, tulwanyise ekizibu, ebizibu bingi nnyo eby'amateeka gafuga ebyokulonda, akikyuka ebyokulonda. Tusale amagezi tugeteka kudda mu kalulu nga kakola mukolo, nga saagala kuwerekera kikoofiira n'abantu be mu kalulu akalala. Tetuddeyo mu kalulu kamperekeze, tugende mu kalulu nga kansonga. Bannange bagamba nti ebyo byogera bituufu naye tajja bikkiriza. Bw'aba tabikkirize anakkiriza otuwa obuyinza? Mulina okuteekawo embeera. Nali nnoonya embeera emmanduso eneetuwa amanyi ogenda mu kalulu nga tulina omukisa okuwangula ebifo bya Parliament n'okuwangula Pulezidenti waggulu. Naye nga tukyusa akalulu, tukyusa amateeka nga balangirira akalulu ka Pulezidenti. Bwe bakalangirira wano e Masaka ku ssaza ne bagamba nti Kyagulanyi awangudde Masaka, nga bamuwa ne certificate nti yawangudde ki? Masaka. Eryo yekkomo. Newulira bino bagamba Nyendo Binyonyi Kyagulanyi A2B ali ekabuchola A2B eyabinyonyi ajagala coach. Ne bagamba Kyagulanyi Alebitong Mango Tree A2B. Mango Tree zali Masaka onsomera Bitongo Mango Tree A2B. Ndi munnamateeka, ndi muyivu ekimala, ntegeera ekyokukola. Nembaga amateeka 8 tufune omukisa okulwanyisa effugabbi. Ne bagamba bwebaganaayita akasajja kajja kufunamu nnyo. Nze nfunamu ntya? Nyinza n'obutabaawo enkya, Mukama nanzijulula. Naye mba nkoze obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze eri banne ebyo nga mbituukiriza.
bwenkola ebyo nemba nga siriiwo mbanziza musango ki era wewaava olutalo olulaga nti akasajja kalabika kaagala buyinza kaagala kintu ky'omwana ekintu ky'omwana nakivaamu entandika ekyabakulu tulembe kitambuza ekijjawo kiri nti nakyonze nakitandika naye bannanga abalala sinyooma muntu yenna avaayo n'obwagazi okubaako kyakola nga kigattako oyo atajja ku kyetukola aba munnaffe omwana wa Buganda oyo musaasira ensonga lwaki simunyiigira simanyi baba amagamaga ategeera ebimwetoolodde ebimwetoolodde n'abamwetoolodde mulabe gyali naye tumusabira kambagambe na kino obudde bwange nga butuuse bujja kutuuka ngenda kweteekateeka nja bakolera okuvuganya kwa pulezidenti nga bwamugundu si bwagenda mu lujja era nga neetegese omwezi okuwere naweza emyaka 5 egy'obukulu emyaka 5 emyaka egikola ebyensonga mu ggwanga emyaka 5 oba tolowooza oba olirowoleza magombe emyaka 5 toli mumalirivu oba olimalirira mu ntaana emyaka 5 nga teyawula kusonga ku nsonga oba musajja watekaaki si ebalira baddevu emyaka 5 osobola kukumakuma banno nobagamba waliwo ensonga tusooke tubaliriza ensonga olaba n'ekikofiira atugamba kubyawandiika baali mu nsiko nga balwanagana ku nsonga nnyingi nnyo ne basajja be emmere abakazi ensimbi naye bagamba tusooke tutuuke e Kampala obwo buki kusonga tugende kuki kyemuva wano kubanga mulina amaanyi kyemunyooma banafu kyemunyooma mutakkaanya nawe era temubavuma tulinyise omutindo gw'obukulembeze bwe tunawuliriza bananga batakkaanya naffe mu kaseera kano kye tunoonya tebatakkaanya naffe afune obudde atuwulirize ategeere obukulu n'obugazi bw'olutalo lwe tugendamu n'otabalusi baffe nze ku myaka 5 ne bannanga abasinga bano twenkana oba bansingawo katono naye ffe ebyaffe twandifunye ebyabbibwa tulina omulimu omukulu tuzadde abaana muzadde abaana bwe mba ntambula muno mu nnyendo mwensanga abakyala baŋŋamba ssebo ze nyina abaana bo 3 naye omusajja afuuka kyala kimpadde yabandekera abaana abo ba mukyala oyo baana baffe baana ba ggwanga ekibuzo kiri nti tusobola okulootera abaana abo kubanga ebirooto ebyaffe byabbibwa ebirooto by'abaana baffe bikyaliwo tusobola obiddamu ne tubizuukusa nze nammwe tukyali mu myaka egiroota emyaka gya kikofiira mugiraba gyakulogota nasi gyakuloota omuntu ng'okyaloota gw'okumakuma banno n'obagamba tuddemu tuloote lyotabalo lwagwa butaka mbayita bannamasaka tuddemu tulootere ensi yaffe